batwaliddwa mu kkooti awo naye tubaddeyo ne tulaba embeera era nze kyensaba abasawo abo bayongere bandekebera ku baana abo bagenda ne babasuulibwa eno nga basambiddwa ne baba ne internal pain so abaana ecomplaini gye basinza okwogerako balinamu internal pain mu mugongo naddala bayisibwa ku seemwayo so mu mbeera eyo tubalabyeko bakyali baffe ekirungi nti bali strong bali strong ne batusabye okugenda tubagattire beetaaga okulaba ku baloya very soon naye nga tubaddeyo tubalabye era tugumya famire zaabwe tugenda kugezaako zirukinga out ngera yo batusabye ebisigadde Yajanga straight. Just but I think enjiri ya change bamukebera mutwe bamutwale bamukebera omutwe kulamu omutwe mulamu olwokuba preaching enjiri ya change so namwe abasumba musobola okujjanga eno ne mubeeramu basumba bannammwe musajja munnaddiini ali eyo akudde bayibolo ye bamuzingira awo alabika atabuka omutwe kubanga ayogera ku byankyukakyuka so embeera era abasumba mwenna gye muli musitukiremu mwiteko eno kukomera mulabe ku basumba bannammwe abali eno omusumba atugambye basukka mu 5 nga bali awo bakwatibwa ne bateekebwawo naye nga babatwala ku live ya mutwe naye nga musango gwabwe basinza Katonda mu kifo ky'okusinza Museveni kati awo wali obuzibu bwabwe mwebale nnyo mwebale. Of course he's having terrible health issues, but we pray that he gets justice and gets freedom, because what he's being held for is something that others are being rewarded to do. We demand for his release and the release of all other political prisoners. Thank you very much. No musumba Yo. I think Inda byenganda ga gundi Android. Wala inda byenganda ga Android. Sasa bala genda mpeji ya. Hiyo jengo yenyewe mnaisa. Network. Ndio